Mukama yebazibwe. Nsanyuse nnyo nate okubawuliza era n'okwogerako gye muli. Mukisa gwa maanyi nnyo okubeera nga mu kaseera kano newankubadde nga tukyali wala. Kubeera nga nfunye olukusa okusobola okubaleetera ekigambo kya Mukama. Mwebale esaala zammwe, mukwano gwammwe gye tuli, okubeera nga buli kaseera bwe musoboledde musindisa obubaka. Mukama bawa omukisa. Naffe tuli bulungi, Mukama akyatukuumye era nga twebaza Mukama olw'obulamu bwammwe, kubanga embeera eri e Uganda etutiisa ffe era netuleetera okwongera okusaba Mukama ayongere okubakuuma. Mwebale kwekuuma era mweyongere okwekuuma, kwambalanga masiki buli kaseera n'okubeera nga mwewala ebifo eby'olukale ebiyinza okubaleetera ekirwadde kino. Kyeyongerayo maaso mu njiri eya Yokaana, Matayo essula 11 okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lunyiriri olw'15. Ngenda kusoma ekigambo male nsabe tulyoke tumale tusabe Mukama atuyambe okutulungamya mu kigambo kye. Matayo essula 11 kuva ku lunyiriri olusooka. Awo olwatuuka Yesu bwe yamala okulagira abayigirizwa be 12 n'avaayo n'agenda okuyigiriza n'okubuulira mu bibuga bya. Naye Yokaana bwe yawulira mu kkomera ebikolwa bya Kristo n'atuma abayigiriza be okugamba nti, gwe wuuyo ajja oba tulindirire omulala? Yesu n'addamu n'abagamba nti, muddeeyo mutegeeze Yokaana bye muwulira ne bye mulaba. Abazibe b'amaaso balaba, abalema batambula, n'abagenge balongoosebwa, abagavu b'amatu bawulira, n'abafu bazuukizibwa, n'abanaku babuulirwa enjiri. Naye yenna alina omukisa atali neesittalako. Nabo bwe baagenda, Yesu n'asooka okwogera n'ekibiina ku Yokaana nti, ki kye mwagenderera mu ddungu okutunuulira? Olumuli olunyeenyezebwa n'empewo? Naye ki kye mwagenderera okulaba? Omuntu ayambadde ezinekaanekana? Laba, abambala ezinekaanekana baba mu nnyumba z'abakabaka. Naye ki ye mwagenderera okulaba? Nnabbi. Weewaawo mbagamba era asingira ddala nnabbi. Oyo ye yawandiikibwako nti, laba ntuma omubaka wange mu maaso go, alikukulembera, alirongoosa ekkubo lyo. Ddala mbagamba nti tevanga mu abo abazaalibwa abakazi omuntu asinga Yokaana omubatiza, naye omuto mu mmwe mu bwakabaka bw'omu ggulu amusinga ye. Okuva mu biro bya Yokaana mubatiza okutuusa leero, obwakabaka bw'omu ggulu buwanguzibwa, n'abawanguza babunyaga lw'amaanyi. Kubanga bannabbi bonna n'amateeka baalagula okutuusa ku Yokaana, era oba mwagala okukkiriza, oyo ye Eriya agenda okujja. Alina amatu ag'okuwulira awulire. Katusabe. Mukama tukwebaza olw'ekigambo kye. Tukwebaza nti osobola okutuggula amatu okuwulira nga bwe biri ebikulu ebigambo by'otugamba. Era nga Mukama tusaba na kaakano oggula amaaso gaffe ag'omunda n'emitima gyaffe kubeera nga tusanyukira mu kigambo kyo, kisobole otukuza mu mbeera gye tuyitamu era kisobole otuyamba okutambulira mu mbeera ey'akazigizigi obudde buneene esaanyizaawo 10,000. Tukwebaza olw'ekisa kyo gye tuli, olw'obukuumi gye tuli. Na kaakano ayi Mukama tuyambe twongere okutegeera era twongere okwenyumirizaamu, kubanga tusaba nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Matayo 11 okuva ku lunyiriri olusooka. Omutwe omukulu ogw'enkya ya leero gugamba nti Yesu alabula
kukikwata ku kubuusabuusa n'obutakkiriza. Yesu alabula kukikwata ku kubuusabuusa n'obutakkiriza. Waliwo oluyimba olukadde lwe twayimbanga mu biseera eby'edda nga lugamba nti tompitangako omulokozi nga nkukoowoola, nga bw'okyalira abalala nange onkyalire. Mu bigambo bino tuwulira okuyaayaana okuva eri omuyimbi, kubanga awulidde Yesu by'akola ebikulu eri abalala, kubanga awulidde okuyimba n'eziyaleluuya ezitaggwa, ne yeebuuza Mukama nga bw'okyalira abalala, nze lwaki ewange tojjayo? Kubanga awulidde bangi abatenda obulungi bwa Mukama, nate naye ayagala alozeeko. Ayagala Mukama akyaleko gy'ali. Ayagala naye anyumye nga bwe biri ebikulu ebya Mukama by'akola mu bulamu. Oluyimba luno ffenna tuluyimba, era ebigambo bino ffenna tubirowoozaako. N'ogamba nti ayi Mukama, nze nabaaki? Ayi Mukama, nze lwaki tojja gyendi? Lwaki embeera yange tekyuka ng'ey'abalala? Lwaki amaziga gange tegakala? Lwaki ennaku yange tewona? Lwaki buli kizibu kisooka mu nju yange? Mukama, nze nakola ki? Mu mbeera eno tuyinza okumaliza nga tugamba nti oba Yesu gwe tukkiriza si yeye, kubanga singa abadde yeye ebyo ebimwogerwako byonna byandibadde mu bulamu bwaffe, kubanga singa abadde yeye tetwandibadde mu mbeera y'emu, abalabe baffe tebandibadde nga benyumiriza mu bye batukola. Mu mbeera eyo tutandika okubuusabuusa obwesigwa bwa Mukama, obutuufu bw'ebisuubizo bye, era n'amazima agali mu kigambo kye. Naye kye tulina okutya nti okubuusabuusa okwo kuyinza okuleeta obutali butuukirivu gye tuli, ne tutandika n'okubeera nga tetukyakkiriza Yesu Kristo oba okukkiriza Mukama nti buli kyayogera kituufu. Leka kino kibeere kikulu gy'oli owooluganda. Si ye gwasalawo okuvvuunula obwesigwa bwa Mukama Katonda, oba ebyo by'akoze oba by'atakoze mu bulamu bwo si bye bisalawo oba Katonda mwesigwa oba si mwesigwa. Kristo kyali tekivvuunulwa ku biki by'akoze mu bulamu bwo, wabula kivvuunulwa ebyo ebyamuwandiikibwako Kitaawe ali mu ggulu. Mu bufunze Kristo takolera ku ntoli zo oba ezange. Kristo akola ebyo Kitaawe bye yamutuma okukola mu butuufu byabyo, ng'omutume wa Katonda okujja okutuukiriza ekigambo kya Katonda. Oyo yenna anaagoberera Yesu Kristo alina okumanya nti buli kimu ky'akola akola ekyo Kitaawe kye yamutuma. Era oyo ayeewaddeyo okugoberera Yesu Kristo alina okumanya nti obulamu bwe tebugenda kubeera bwangu, wabula kugenda kubeera okuyita mu kunyigirizibwa mu ttanuulu oba n'okuttibwa olw'okugoberera Katonda. Yokaana wano ayimiridde ng'ekyokulabirako gye tuli. Yokaana mu bibuuzo bye atuzaamu amaanyi era n'atuleetera n'okulabula kwe tuyina okwewala. Leka tunuulire emboosi nga bw'ejja. Yokaana ng'ali mu lutalo olw'okubuusabuusa. Mu kkomera mwe yali okumala akabanga gye yasinziira okutuma abayigirizwa be eri Yesu Kristo. Mu linnya olwokubiri batugamba nti yali awulidde ebikolwa bya Kristo, kyeyava asindika abayigiriza okukakasa ddala Yesu ye mutume oba balindirire omulala. Jjukira owooluganda ensonga lwaki Yokaana yali mu kkomera.
yali omubuulizi omutuufu mu biseera ebyo. Wali wayise emyaka 400 nga tewaliiwo mubuulizi oba nabbi yenna mu Isirayiri. Yokaana n'ajja ng'abuulira n'amaanyi mangi. Era bw'oba osomye Matayo essuula ey'okusatu osobola okulaba ku ngeri ki Yokaana gy'ali abuuliramu enjiri. Engeri ki gye yali omusajja ateerya ntama era atalina gw'atya mu kubuulirako. Na kino kye kyamuleetera ekizibu eky'amaanyi kubanga yakyukira n'agamba Kerode n'amugamba empisa ze yali akoze tezaali nnungi olw'okukwata omukyala eyali mukyala wa muganda we Firipo n'amweddiza. Kerode bwe yawulira ebyo nga tebimusanyusizza kyava akwata Yokaana n'amuggalira mu kkomera. Yokaana eyo gye yali mu kkomera yali yamala dde okubuulira abantu ku bikwatagana ku Yesu Kristo, mu kubatiza kwa Yesu Kristo. Era Yokaana ng'agambye abo bonna abaali bamuwulira nti mulabe omwana gw'endiga atwala ebibi eby'abantu bonna. Yokaana yali amaze okugamba abayigirizwa be nti oyo Yesu Kristo ye mugole omusajja buli omu gw'alindiridde. Era nga Yokaana yali yeetegese y'okufuuka ataliiwo Kristo asobole okugulumizibwa. Nikakano mu mbeera enze Yokaana agamba singayo ono kweri Yesu Kristo sandibadde mu kkomera lino mu kiseera kino. Singayo oyo emutume Masiya Mukama gw'asindise yandibadde ajja n'annunula okuva mu mikono egy'ababi. Abamu mbagezezzaako okubeera abadefendinga Yokaana nga bagamba nti Yokaana ebigambo binene teyabyogera ku lulwe wabula yabyogera ku lw'abayigirizwa be. Abo abayigirizwa abaali bakyasigadde naye newankubadde nga yali abagambye nti oyo gwe yali azze okubabuulirako yali amaze okujja nga balina omugoberera. Mwabo mulimu Jesse Ryle, Calvin n'abalala. Naye nga bwe tuba tutunuulidde engeri ki Yesu Kristo gy'amuddamu tulaba nga yali taddamu bayigirizwa wabula yali addamu Yokaana yennyini omubatiza. Ate nga Yokaana si yasoose abooluganda, si yasoose okubuusabuusa obutuukirivu bwa Katonda oba okubuusabuusa amaanyi ga Katonda. Tujjukire nti Yokaana yali azze mu bigere ebya Eriya. Eriya omusajja yali ow'amaanyi gwe tutandika okusomako mu bassekabaka ekisooka essuula ey'e17. Mu ssuula ey'e18 Eriya yasaba Katonda n'atonnyesa enkuba. Yali temaze emyaka 3 nga tetonnya mu Isirayiri olw'ebyonoono byabwe. Era Eriya teyakoma okwo n'akwata abo bonna abaali bakubona aba Beraali n'abasaanya. Naye ebigambo bya Yezeberi ebyajja gy'ali olw'okusaanyawo bakabona ba Beraali byamumalamu amaanyi era n'agenda mu luzungu kye bayita depression. Yaggwamu amaanyi n'atandika okukaabirira Katonda ng'amugamba lwaki ondese okusaanawo bwe nti? Lwaki onkoze ebibi bwe bityo? Nga awulira ng'alaba ebisuubizo bya Mukama byonna byali bigudde. Yokaana si yasoose. Eriya yabeerako mu mbeera bw'etyo ng'alowooza nti no Mukama yali tatuukirizza bisuubizo bye. Naye owooluganda, leka tuwulirize engeri ki Yesu Kristo gy'amuddamu. Yesu ayanukula okubuusabuusa kwa Yokaana mu kitundu ekyokubiri. Yesu Kristo mu kuddamu abayigiriza ba Yokaana twetaaga tuteekewo essira ery'amaanyi. Laba nti tamukangavvula oba okumuyisaamu olugaayo, okumugamba nti Yokaana gwe yanjogerako era gwe Mwoyo Mutukuvu gwe yakkira n'akulaga nti ye nze mutuufu. Lwaki obudde bunene osobola okubuuza nti oba nze mutuufu? Era Yesu Kristo teyagamba bayigirizwa nti bw'abeera nga Yokaana abuusabuusa leka nzije mu kkomera nsooke mulabeko mbubuulire ekituufu nti ye nze. Nedda.
Yesu Kristo yagamba abayigirizwa baddeyo balagambe Yokaana bye balaba era bye bawulira. Nga Yesu Kristo kye yali amanyi nti Yokaana kyalina okukkiririzaamu nti ebyo bye byawandiikibwa ku Masiya, ebyo byawandiikibwa ku mutume wa Katonda byali bituukiriziddwa, mu ebyo byali bikolebwa mu kiseera ekyo, era mu ebyo ebyali bibuulirwa mu kaseera ako. Lunyiro lwokuna amugamba bw'ati, Yesu n'addamu n'abagamba nti muddeeyo mutegeeze Yokaana bye muwulira era bye mulaba. Abazibe b'amaaso balaba, n'abalema batambula, n'abagenge balongoosebwa, n'abafu b'amatu bawulira, abafu bazuukizibwa, n'abanaku babuulirwa enjiri. Naye yenna alina omukisa atalenneesittalako. Abooluganda, Yesu Kristo ateeka essira ku biki ebyali bisuubirwa okuva eri Masiya, ku biki ebyali bisuubirwa okuva eri Kristo eyali agenda okujja. Ebyo byawandiikibwa okusingira ddala mu Isaaya, Yeremiya n'ebitabo ebirala. Isaaya 35 essuula ey'okusatu agamba bw'ati, mwenywezeeko emikono eminafu, mukakase n'amaviivi agajugumira. Mugamba abo abalina omutima omuti nti mubeere n'amaanyi. Temutya, laba Katonda wammwe alijja n'okuwalana eggwanga, n'empeera ya Katonda ejja n'abalokola. Awo amaaso g'omuzibe w'amaaso ne galyoka gazibuka, n'amatu g'omuggavu w'amatu galigguka. Awo awenyera n'alyoka abuuka ng'ennangaazi, n'olulimi lwa kasiru luliyimba, kubanga amazzi galitiiriikira mu lukoola n'emigga mu ddungu. Yokaana ebigambo bino yali abimanyi era ng'Omwoyo Mutukuvu asobola omulungamya. Naye nga bw'oba osomye Isaaya 35 n'olwokuna, tunuulira n'ogamba nti Yokaana kye yali anoonya bwe bulokozi bwa Kristo. Ye Kristo okumujja mu mikono gy'ababi mu kiseera ekyo gye yali alimu. Singa mu butuufu yeye lwaki tajja? Yes, ali mu kukola ebikulu. Abazibe bali mu kulaba, abaggavu b'amatu gali mu kugulwa, n'abo abafu bali mu kuzuukizibwa. Naye ate nze ndi mu kkomera, lwaki tajja n'anzigyayo? Yokaana yali yeegasse ku abo abaali batunuulira obwakabaka bwa Yesu Kristo mu ngeri y'obwakabaka obuliwo, si obwakabaka obw'omwoyo. Obwo bwakabaka obwali buzze okukyusa emitima gy'abantu, wabula si okuteeka obwakabaka obwefaananyirizaako obwa Dawudi. Yokaana yali amanyi nti Yesu Kristo bw'anajja, embeera yonna gye yali ayitamu yali egenda kukyusibwa mu kaseera ako. Ky'ataamanya nti ebyo ebikolwa byali birina okulaga nti ono kabona azze n'ekisa eky'amaanyi okusonyiwa abantu ebibi byabwe era n'okubaggyamu empitambi, okukyusa abantu basobole okutunula eri Kristo, wabula si okuwamba obuwambi ensi. Yesu Kristo mu kujja kwe yajja n'ebikolwa eby'amagero ebyali biraga nti ye Masiya, ye mutume wa Katonda. Era Peetero ayamba Abayisirayiri abaali bawulira mu kiseera ekyo ku lunaku olwa Pentekooti ng'Omwoyo Mutukuvu asse eri abantu. Peetero yabuulira n'agamba bw'ati, Bikolwa by'Abatume essuula 2 olunyi olwa 22. Yesu Omunnazaaleesi, omuntu eyabalagibwa Katonda mu bigambo eby'amaanyi n'ebyamagero n'obubonero, Katonda bye yamukozanga wakati mu mmwe nga mmwe bwe mumanyi. Olunyi olwa 32. Yesu oyo Katonda yamuzuukiza ffenna bajulirwa. Awo bwe yalinnyisibwa ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda, n'aweebwa okusuubiza
okw'omwoyo omutuukirivu eri kitaawe afuuse kino kye mulabye kaakano kye muwulidde. Kale mazima bamanye ennyumba yonna eya Isirayiri nti Katonda yamufuula Mukama era Kristo Yesu gwe mwakomerera. Ebyo byonna nga biraga nti oyo Masiya Mukama gwe yasindika. Nti era bwe tuba nga twagala okutegeera nti kituufu Kristo kyekyo kyali kye yeeyita, tulina okutunuulira engeri ki Kristo gy'atuukirizaamu ebyawandiikibwa, ng'ekyo Mukama yakikola okuyita mu ye. Era wano abooluganda njagala mumpulirize. Kristo ateekawo essira mu nnyolo 6 n'agamba, naye yenna alina omukisa atalineesittalako. Kigambo alina omukisa kiyinza okubeera nti musanyufu, mu luzungu kye bayita happy. Musanyufu oyo atalineesittalako. Lwaki Kristo ayogera bw'atyo? Njagala mumpa amatu gammwe abooluganda, kubanga kino kikulu nnyo. Nti waliwo abantu abamu abaatunuuliranga Kristo n'ebikolwa bye yalinga akola nga bibeereetera okwesitta, n'okubeera nga tebajja gy'ali wabula nga bamuyise omukozi ow'ebikolobero. Kubanga teyajja na kubonereza abantu bansi, wabula yajja okuleeta ekisa. Abamu olw'ekisa kya Kristo baakyuka ne bava gy'ali, ne babeera nga tebatambulira mu makubo ge yali abagambye kutambuliramu. Yafuuka emmomboze gye bali. Naye agamba nti essanyu ettuufu omuntu yenna gy'agenda oddijja bw'asanga ng'obuweereza bwa Yesu Kristo bwe yali akola tebumwesittaza. Abooluganda, waliwo engeri bbiri mu bulamu bwaffe. Ekisooka, obuweereza bwa Yesu Kristo bugenda kukuleetera essanyu ery'olubeerera. Bw'obeera ng'okkiriza nti y'oyo omwana mu ye mwe tufuna obulamu obutaggwaawo. Oba obuweereza bwa Yesu Kristo bugenda kuleetera ennyiike etaggwaawo mirembe na mirembe. Bw'obeera nga bw'oba otunuulidde ebikolwa bye tebikuleetera kujja gy'ali kuvunnama mu maaso ge. Abaana ba Isirayiri abasinga newankubadde baalaba biki Kristo bye yali akola, wabula tebaakyusa mitima gyabwe kudda gy'ali. Wabula baatambula era ne bakola buli kimu kye baasobola okulaba nga bamuteeka ku musaalaba, okulaba nga bamuggya mu masekati gaabwe. Kubanga Kristo yajja mu ngeri gye baali tebasuubira. Yajja ng'azaaliddwa okuva e Bethlehem, n'akulira e Nazaaleesi, n'atambula okujja okubuulira enjiri. Ne batafaayo kutunuulira ngeri ki gy'atuukirizaamu byawandiikibwa. Ne bamugoba kubanga yali takulidde mu bbo, nga tasomedde mu masomero ge baasomeramu, era nga takkiriza biki bye baali bataddewo. Abooluganda, tulina okutunuulira okulaba nti nno obuweereza bwa Yesu Kristo tebutwesittaza. Bwe bubeera nga bukwesittaza nga ggwe, essanyu lyo ligenze. Naye bwe bubeera nga buli lw'otunuulira ebyamagero bye yakola newankubadde tebiri mu bulamu bwo, naye n'obitunuulira ogenda kugulumiza Mukama Katonda eyamuwa amaanyi okusobola okukola ebyo byonna bye yakola. Kino era kindeetera okuteeka essira ku byamagero abooluganda. Abasinga bagenze ne balimba abantu nti basobola okukola ebyamagero byebimu Yesu Kristo bye yakola. Ebigambo nga bino birina otubuulira nti Yesu Kristo ebyamagero bye yakola byali birina otulaga kikyali, nti mwana wa Katonda. Era ne bwe yawa amaanyi abayigiriza abo kola ebyamagero byebimu, byali birina obbalaga ki kye bali, nti abo abayigiriza Mukama baalese bongereyo obuweereza abaali tebasomye ng'abantu bwe babalaba. Naye ate nga bakola eby'amaanyi. Kyova olaba nti tusoma mu bikolwa by'abatume nga bagamba abo abaabalaba era ne bawulira ngeri ki gye baayogera, baamanya nti baalinga ne Yesu Kristo. Ku ngeri ki gye baabuulirangamu, ku bintu bye baakolanga, buli omu yamanyanga nti abo baalinga ne Yesu Kristo. So nti ebyamagero byonna
byali biina tulaga wa gye tulina okutunuulira. Tulina kutunuulira Yesu Kristo. Yesu Kristo omunnazaaleesi, Yesu Mukama gw'asindise okujja okutulokola okuva mu kibi. Wabeerawo okubuusabuusa kwonna okuli mu mitima gyaffe, leka tubikkule ekyawandiikibwa, leka tunuulire biki Kristo bye yakola, newankubadde nga tebinnalabisibwa mu bulamu bwaffe, tumanye nti y'oyo Yesu Kristo Mukama gwe yasuubiza, era ekigambo kya Mukama kituukiriziddwa, kubanga tukiraba nga ebintu byonna byayogerako mu ndagaano enkadde bituukiriziddwa mu Yesu Kristo. Yesu bw'ayogera eri Yokaana n'amugamba atunuulire ebyo ebikoleddwa, abayigirizwa ba Yokaana ne batwala amawulire ago mu kkomera. Yesu Kristo kyava akyuka n'ayogera eri abaana ba Isirayiri, era nga agezaako okukwata ku butakkiriza bwa baana ba Isirayiri. Lunyiriro lw'omusanvu. Nabo bwe baagenda, Yesu n'asooka okwogera n'ebibiina ku Yokaana nti, ki kye mwagenderanga mu ddungu okutunuulira? Olumuli olunyeenyezebwa empewo? Naye ki kye mwagenderera okulaba? Omuntu ayambadde ezinekaanekana? Laba, abambala ezinekaanekana baba mu nnyumba za bakabaka. Naye ki ye kye mwagenderera okulaba? Nabbi. Weewaawo mbagamba, era asinga nabbi. Oyo ye yawandiikibwako nti, laba ntuma omubaka wange mu maaso go, alikukulembera, alirongoosa ekkubo lyo. Yesu Kristo ayagala okuyamba abo bonna abayinza okutandika okubuusabuusa Yokaana, abayinza okutandika okugamba nti bw'abeera nga Yokaana asobola omubuusabuusa, biki Yokaana byalinga abuulira abantu? Bw'abeera nga naye si mukakafu ku Yesu Kristo y'ani, lwaki yali agamba abantu nti y'oyo omwana gw'endiga ogujjawo ebibi? So Yesu Kristo butaagala Yokaana kuyisibwamu maaso olw'okubuusabuusa kwe, akyukira abantu n'ababuuza, mmwe mwali mugenderera ki ogenda omusanga gye yali mu ddungu? Mwali mugenze kulaba lumuli lunyeenyebwa omuyaga? Emmuli ze boogerako zeezo ze tukozesa okuzimba ensiisira, era ng'empewo bw'ejja n'ekunta zidda gy'eraga era ne zikomawo wa gy'eba eraga. Kwegamba Yesu Kristo akozesa ekitontome oba ekigambo kye tuyinza okwesanga nga kivuunulwa mu muntu agenda okubeera ng'atwalibwa omuyaga buli kaseera, nga tayimiridde mu kifo kyekimu, nga tasobola kuyimirira ku magulu ge abiri okubeerawo ng'aluŋŋamya ku biki byabadde ayogerako. Mu Luzungu ye muntu gwe bayita fecal person, atasobola kuyimirira ku magulu ge abiri okubeera ng'akkaatiriza biki byayogerako. Nga waneeno Yesu Kristo yalaba nga abantu abamu bagenda kuvunula Yokaana mu mbeera y'emu bw'etyo, nti yali byayogera tabikakasa. Kyova olaba aleeta n'agulumiza obuweereza bwa Yokaana, nti Yokaana teyali nga nnabbi nga bw'olaba nnabbi, wabula yali nnabbi asinga bannabbi. Oyo yayogerwako nga bw'agamba mu lunyiriri olw'omwenda n'olw'ekkumi, oyo yawandiikibwako nti, laba ntuma omubaka wange mu maaso go, alikulembera, alirongoosa ekkubo lyo. Yokaana y'oyo yali akulembedde Yesu Kristo, ye yali akulembedde Mukama, era y'oyo eyali azze okulongoosa ekkubo erya Yesu Kristo. Oyo yali azze okugyawo ebiwonvu byonna, okugyawo ebibi, abantu basobole okulaba Yesu Kristo mu butuukirivu bwe. Waliwo ekirala kyayongerako nti Yokaana
teyali kabona yekka, wabula yali asinga bakabona era akyasinzeeyo eri abo abazaaliddwa abantu. Ki ekimuleeterera okubeera nga asukkulumye eri abaana b'abantu? Gwe mulimu gwe baamuwa okukola. Gwe mulimu gwe baamuwa okukola, okubeera nga yajja nga Kristo Yesu Kristo tannajja. Naye ate Yesu Kristo n'ayongerako mu Lunyiriri olw'11 n'agamba, ddala mbagamba nti tevangayo mu abo abazaaliddwa abakazi omuntu asinga Yokaana omubatiza, naye omuto mu bwakabaka bw'omu ggulu amusinga. Omuto kye kigambo ekivuunuddwawo, mu Luzungu kiyitibwa oyo asembayo, oyo omunafu, oyo ayeeraba ng'ali bwa wansi mu bwakabaka bwa Katonda obwakakati asinga Yokaana, oyo yali asingayo mu bannabbi bonna. Nga ki lwaki Yesu Kristo ate agulumiza oyo omunafu asembayo oba oyo omutono asembayo? Waliwo ensonga wano eno nti kubanga Yokaana bye yali abuulirako byali tebinnaba kutuukirizibwa mu butuufu bwabyo. Yokaana kyamuleetedde okusukkuluma eri bannabbi abalala, naye ate oyo omutono alabye ku kufa kwa Yesu Kristo, okuziikibwa n'okuzuukira kwa Yesu Kristo, n'agenda n'abuulira abalala, ate asinga Yokaana. Si kumusinga nti alina ekifo ekisukkulumye ku kya Yokaana, kubanga ffenna tumanyi tulina ekifo kimu, oba mu kyalo oba mukazi, oba mu Yudaaya oba munnansi, ffenna tulina ekifo kyekimu mu ggulu ng'abaana ba Katonda. Wabula lwa kubanga nti ffe abalabye ku ki Yesu Kristo ky'amaze okukola, omulimu gwe gwamusindikisa nga Masiya, ate tusinga Yokaana eyali alaba ebifaananyi, Muzungu kye bayita shadows, ebyali ebisiikirize naye nga kati byonna bituukiriziddwa. Ffe abanyumya emboozi enzijuvu tusinga Yokaana ekifo kye yalimu. Nakakano abooluganda, Yesu Kristo alina ekintu eky'amaanyi ky'ayogera, nti ffe abagenda okubuulira omulimu gwa Yesu Kristo ogwe yamaliza ku musaalaba, abo abagenda okuwoola abantu okwenenya okujja eri Yesu Kristo, ofiisi yaffe si ntono. Newankubadde tunaayogera n'ebigambo ebitali bya basomi nnyo, naye nga kye tukola ky'amaanyi nnyo mu bwakabaka bwa Katonda, ky'amaanyi nnyo eri abo bonna abajja okukkiriza. Kubanga era ayogera n'agamba nti amateeka ne bunnabbi bwajja okutuuka Yokaana, naye nga kaakano tuli mu njiri ey'ekisa, amateeka we gatakyakolera, nga tugenda kubuulira abantu ekisa kya Mukama era nga tubakoowoola okusobola okwenenya. Ogwo si mulimu mutono abooluganda, wabula omulimu Mukama gw'atuwadde era omulimu ffenna gwe tulina okwenyumirizaamu. Kitonde ekyokuna abooluganda, Yesu Kristo bw'amala okuddamu Yokaana era n'amala okuddamu obutakkiriza bw'abantu, atuuka n'annyonnyola ku bwakabaka bwa Katonda, ku kikula eky'obwakabaka bwa Katonda. Era agamba bw'ati mu Lunyiriri 13, kubanga bannabbi bonna n'amateeka baalagula okutuusa ku Yokaana, era bamma mwagala okukkiriza y'oyo Eriya agenda okujja. Alina amatu awulire, era atalina amatu asigale nga tawulira. Naye bw'oba osomye okuva ku Lunyiriri olw'12 olaba ebigambo bino. Okuva ku biro bya Yokaana Omubatiza okutuuka leero, obwakabaka obw'omu ggulu buwaguzibwa, n'abawaguza babunyaga lw'amaanyi. Obwakabaka obw'omu ggulu okuva eri Yokaana Omubatiza buwaguzibwa, oba bujjudde abawaguza abatabwagala, be bamu abaali baagala okusaanyaawo Yokaana era beebo abagenda okusaanyaawo abakkiriza mu Kristo.
Luganda ki Yesu Kristo kyali mugamba abawuliriza. Bagamba nti oyo yenna agenda okujja mu bwakabaka bwa Katonda alina okujja nga yeesibye bbiri. Alina okujja nga yeetegese nti ekkomera limulindiridde n'okufa kumulindiridde. Tagenda kubeera nga akkirizibwa buli omu kubanga abo ababulwanyisa bajjudde amaanyi era balindiridde okusobola okukwata n'okusiba ababagoberera Yesu Kristo. Omulabe Sitaani kyaliko kulwanyisa okulaba ng'obwakabaka bwa Katonda tebuyimirirawo. Era kyalwanyisa okulaba kulaba ng'obwakabaka bwa Katonda bwonna busaanawo. Naye Yesu Kristo agamba mu kubonyaabonyezebwa okwo obwakabaka buli mu kuzimbibwa, mu kubonaabona okw'abayigiriza okubayitamu, mu kubonaabona okw'abagoberezi ba Mukama kwe bayitamu, obwakabaka bwa Katonda busigala nga bukyazimbibwa, busigala nga bukyagenda mu maaso, busigala nga bukyatambula. Era tewaliiwo kigenda kuziyiza bwakabaka bwa Katonda kukula. Gubeere omusana pereketera, kebeere enkuba ey'omuzira, teyina ngeri ki gyegenda kulemesa bwakabaka bwa Katonda kukula mu ngeri ki gy'ayagala bukule. Okuttibwa kw'Abakristaayo, okubonaabona, embeera embi, okunyigirizibwa kwe bayitamu mu nsi ze babeeramu, tewaliiwo kintu kyonna kigenda kuziyiza bwakabaka bwa Katonda. Ekyabooluganda kirina otuzzaamu amaanyi bwe tubeera nga embeera gye tuyitamu ebadde ng'eraga nti tulabika tetuli bakkiriza. Kubanga singa tubadde bakkiriza, Mukama yandize gye tuli, yandize n'atwanukula, yandize n'atukyalirako. Naye nga ali mutulaga wano eno nti mu mbeera yonna gye tulimu, mwene ey'obwakabaka gye tuyitamu egenda kubeera ey'okunyigiriza. Naye abo abagenda okulemerako be bagenda okuwangula. Abo abagenda okulemerako mu kunyigiriza okwo basigale nga batunuulidde Yesu Kristo, oba bali mu kkomera oba bali mu birwadde eby'amaanyi, basigale nga batunuulidde Yesu Kristo. Era y'engeri ki gye bagenda okuwangula. Mukama akuyambe era Mukama nnyambe sisobole okubeera nga ebibuuzo bye tubuuza mu kubuusabuusa kwaffe tebituleetera butakkiriza era tebituleetera kukyama kuva eri Yesu Kristo. Era leka tutegeere nti nno okubuulira enjiri, okubuulira abalala ku biki Yesu Kristo by'amaze okutuukiriza, mulimu gw'amaanyi nnyo, era nga agugeraageranya ku gwa Yokaana ng'alaga nti nno omutono ku ffe, oba omutono mu kukkiriza, oba omuto mu buli kintu kyonna, naye oyo ayogera ku kufa, kuzuukira n'okutuula ku mukono gwa ddyo gwa Katonda Kitaffe Ayinza byonna mu ggulu. Okubuulira omuntu omulala ku ebyo kikufuula omutumufu era omugulumivu okusinga ku ki Yokaana kye yali akola. Leka tuleme kuyisa mu maaso kubuulira abantu balala njiri, ogenda mu maaso n'okubabuulira okwenenya, okuva mu kibi era n'okutunulira Yesu Kristo ng'eyawaayo obulamu bwe ng'omutango okufa ffenna tubeere abalamu. Era leka tuleme kutya bwakabaka bwa Katonda oba okubuvuna okulowooza nti nno kituufu kyaleka tetuli mu bwakabaka bwa Katonda kubanga tuyita mu mbeera ey'okutulugunyizibwa oba tuyita mu mbeera etuyisa obubi. Kamalize n'ebigambo bino eby'omukyalo omu tumanyi mbagambyeko ekiseera ekisinga, John Erickson Tada. Yali afumitiriza ku luyimba olwo lwenjogeddeko waggulu ng'ali Isirayiri, bwe yatuukira ng'afumitiriza ku bigambo bya Yesu Kristo mu Yokaana essuula 5. Ayogera n'agamba nti yatuukako obudde ng'alinga agamba nti Yesu teyamukyalira, oba Yesu yamuyitako buyisi n'atawuliriza ssaala ze. Kubanga singa Yesu yali awuliriza essaala ze, yandibadde tabeera mu kagaali k'abalema nnaku ezo zaakamazeemu. Yatuuka n'ategeera nti mu kubonaabona kwe Yesu yategeeza bulungi eri ye. Teyamutunuulira kyamuli wabula obutaddamu ssaala ye ey'okuwonyezebwa
kyali kikolwa kirungi ekya Mukama gyali. Amusobozesa okuva mu kibi era okumuwa amaanyi ag'enkizo era n'okulaga obwesigwa bwa Yesu Kristo n'okumuwa embala ey'omwoyo n'okumuwa essuubi eritaggwaawo era naffe abooluganda bwe tutyo bwe tuli nti Yesu ayinza obutakujja mu kkomera, Yesu ayinza obutakujja mu bwavu, Yesu ayinza obutakujja mu mbeera ya bwasekinnoomu, wabula Yesu ajja kubeerangawo w'oli mu mbeera yonna. Newankubaddeyo n'atambulira mu kisiikirize eky'olumbe, totyenga kibi kyonna, kubanga Yesu Kristo akusuubiza okubeera naawe emirembe n'emirembe. Ngeri ki gye tugenda okuddibwamu bwe tutuuka mu budde obw'okubuusabuusa oba n'obw'obutakkiriza? Leka tutunuulire Yesu Kristo, tutunuulire ebyamagero era tutunuulire ebigambo bye byabuulira. Leka bituzeemu amaanyi, leka bituwe essuubi era bituwe essanyu ery'enkomeredde nga tulindirira okudda kwa Yesu Kristo mu bitiibwa bye w'anattwalira akyuse embeera era ateekewo obwakabaka obutaggwaawo. Amiina. Musumba tandekerera, anungamya era mpanirira, ewe mpita mu kiwonvu eky'okufa, sirina kyentya ndi mumalirivu. Oli musumba tandekerera, anungamya era mpanirira, ewe mpita mu kiwonvu eky'okufa, sirina kyentya ndi mumalirivu. Okundaga ekkubo ery'obulokozi, ennyota bw'ennuma ewuweeyo gye nzija, kuba mmanyi yeggwe angabirira.
Seta